Kamara music. Mwenda munyiti. Kojo, tena tunashare mwendo government sebo. Kojo, afande kojo wani wado nesa ni wako. Kubanga gwe. Moyo Musa daba. Baba. Musa je ntubde. Ate ne sade no kena jigura kati kojo la katomani. Kojo kagambi. Na wala wananyeza sasa yokoje alani sasa zangeza wote nambo nyabanyandela gati. Ko wambo nyabanyandela gati katoni kudumira ba sikale bana. To ine toka ankora musebe na kangwandi. Musebe ni alwani ni deme wana ne sare. Na biyo ko na sare tabimani. Kabada bala. Ebo nazema lili doba musika muziki. Munange tebyatambudde bulungi abagenze nga bagambye nti bajja kugumbayo mpaka nga babawadde essente agavaayo galaga mbu babatutte nga tebalinnya era gwe omuliro gwolabanga bawanda kankulaga katono munange nga bwe bibadde. Tewaliwo mmotoka egenda kuvaawo wadde omuntu okuseseetuka ne banaleeta militale ne banaleeta SFC. Twagala lwaki ssente zaffe bazikyusizza ne baziwa abayimbi mu kifo ky'abapromota kubanga abapromota be bategeka abayimbi. Amanya nze Richard Kawucho wa Rich Promotions. Nateeke wankulukuku 2023 ekivu n'engula abayimbi bona bali ne skin ba Edikenzo bonna ne papula nzina wano. Empapula zino bannange eno police bond ya luzira kwetambulire saawa zino ku police bond. Ekivulu kyansala ndi mabanja ndi mu makoti nereega owuliriza ndi ku police bond yino owuliriza posta njukulaga eya shobo yali posta gitulage posta njukulaga ya shobo ya eno receipt ya Edikenzo wa musaswa sene amongera balance pali akolede milioni 10 ne monga milioni zenda zizo 2 nasoka mu 3 owuliriza yiyo ene posta ile pana bweto ya posta eno save ino posta bweto posta bwe yali wankulu ku mukisaawe yeno eno lisija big talent Petuli mbizibu so si bayimbi nate bava ku bayimbi ate abali bayongedde sente bawadde kenza ate nze promote yafiirwa ate bampaddeeka ate bawadde bayimbi bawadde ate bapromota Tekeyo munange twadde tukyali awo ate ne zireeta munnamateeka Malema Abirizi nga yezuuba ne maama we twategeddeko mbu step mother era nga oyinza okwebuuza nsonga gye naye tutegeddeko mbu yabadde agenze oba mu maka gaabwe ng'ekiragiro oba nga kkooti we yalagira nti alina ogendayo jjukira nti mbu tatawe yali yamuzaalukuka esitole mwaziwulirako awo nga bazoogera nti waliwo ebintu ebyakola n'ali oba yali alooni sitole zaali mpanvu mbu oba yali alooni then ye nalemerera ozisasula ne bakwata tatawe ne bamusiba ebintu byali biwanvu ne tatawe ate ng'essente yali azimuwadde azitwaleyo nazo n'azirya olwo ne batandika okweraba nga kabwanango naye nga womanya nti era munnamateeka mbu naddukira mu mbuga z'amateeka ne bamukkiriza nti alina okuba ng'agendako mu maka gaabwe. Mutumba yali azala. Mutumba yali azala. Kwe kuzala. Kale kitawo ye yanzala. Kwe kuzala. Kitawo ye yanzala. Wamma mtangu. Wamma mama toyina kyokola wamwana. Namutiramu twali mutewali amumanyi. Genda. Tewali amumanyi. Mutumba bwe yakuyamba n'akusomesa. Era kusiba. Mutumba bwe yakuyamba n'akusomesa yesiba nandere. Ekyokola byonna. olumbe lufuba ama koti yaluganye mulage atasomye bulungi mulage aga buli kimu court order mani wakwata okugenda bikola court order musajja yakuwa kanyumba yakumanyira hii gani abenga nyenye bofona sasa kimu ndo mukachitanga nsobola kubamba jana oba kola jondo wallahi nkuba yingira mukayumba kudamu kumanyira nga woobiwulira era nga woobiraba ate munnange tubadde tuli awo mujjukira meeya omukyalo oyo
ow'Enansana eyagamba nti singa NUP wenaaba tezzeemu kumuwa kaadi agenda mu ADF oba mu pate endala. Munnange avuddeyo n'abyewakana. Oba tompadde ambuleera era nja kgenda mu DF ewampuuga nkwate omuti oba ngenda awalala. Eruliwo oyo wolokoso artificial intelligence. Nze nakola human resource nakola my degree. Bw'ofuna abantu wano 10 bw'ogambye ekigambo ekisooka ogenda okutuuka kwasembayo nga birala. So people olute ne bakyusakyusa ne bapanga nga omanyi international artificial intelligence atabudde ggwanga lino. Ebyo bya wolokoso byakulimba kwagala kulwana. Teri meya nga okuvunanyizibwa n'enkola ebyo. Unajja kubwa meya wa municipality kibakisiza mu biddakawo ntubakade ebanze kwa yakabiddwa. Roza ayinza okukwatagala butagazi yala atakimanyi. Bw'owasaabwe mu byato by'otwala ofuuka Nansana erittibwale beetaaga omuntu nga liida omuntu obuvunanyizibwa agenda okulembera abantu. Olina amaka gy'obeera oli wa buvunanyizibwa wazaala abaana olina obbakansolinga ng'oli mu kitundu kuba nze nasaba bwa meeya siragenda kuba emupi kati abo abatagala batagala kuba tamanyi na kyayagala. Kisinza okunyumira mu bintu bino nti ebintu yabyogera misana tuku ng'ensi eraba era n'obutambi ku mitimbagano kwebiri naye avuddeyo n'agamba nti oyo wolokoso ne bwebuuza ani yayogera ebigambo ebyo bambi yali aloota oba yali mu mubiri gw'omuntu mulala. Nze naawe eyo nga tufuddeyo nga tukyayongera okuba nga tulaba ebitambula mu maaso. Ne King Sir munnange bamugambye nti munnange oli muyimbi waffe tukwagala nnyo naye waliwo abakyamu ate betuwulira abeteekateeka okuba nga bakola ku bannakibiina kya NUP obukyamu naye nga beerimbika mu ggwe nti mikwano gyo nfanfe nga bagiwadde omulimu ogw'okuba nga basanyayo ekibiina. Bibino omwana gwe bayita Scorpion Shaba mumumanyi erinnya lye lyayatiikirira nnyo juzi mu bintu bya NRM. Scorpion Shaba era twamwogerako ne mbagamba nti agenda kukwatibwa atwalibwe era yakwatibwa n'atwalibwa n'akutula ddiiru ennene nnyo ne gavumenti abeere wa bulabe nnyo omwana oyo gwe bayita Scorpion Shaba alina eddamulira owa Semwai bwe bateese ebintu bino. Omwana ono bamuwadde ebintu bye baali bawadde Zebra Mando mu 2020 bye baali bawadde omugenzi Sobi diiru eyali eya Alien Skin gye mwawulira ng'ayogera mu Lubiri n'agamba mulinde campaign zijje. Oyo ye ne bamugema mangu geto ne mugema mangu na withdrawing interest n'alaba ensi kye yamukola n'abanga withdrawing ne fake Gaza mujjukira ebintu byabwe bye nabagamba era ne bamupikapika awo n'abeera biki okutuusa baluuni lwe twaji wumulamu akatuli omukka ne gugwamu. So kati Scorpion Shaba yaliwo ng'aweereddwa abayaaye ab'enjawulo okwetoloola Uganda yonna ab'obulabe nnyo n'aweebwa obuyinza bungi nnyo n'aweebwa emmundu n'aweebwa ebikozesebwa era n'abeera connected buli awali poliisi agenda kuba ayina ekigambo kye nga kikola. Bateekateeka okukola robale ku kitebe kya Nuupu, bateekateeka okukola robale ku ssente za Nuupu ezisondebwa immediately next week. Bwe batakikola mu weekend eno next week bagenda kukolawo frakase, bagenda kujja nga bambadde obukookolo bajje bagire kati poliisi egenda kuba kumpimpi awo ejje naye ebeerenga eyingiddewo wabeerewo okuba amasasi okuwanyisiganya naye gano amasasi gagenda kuba gakavalinga bano nti basobole okukola kye bakola mu kaddakiika katono. Kati gano amasasi poliisi gegenda okuba akacyankala naago twatwatwatwa gakudiisaaminga n'okuwithdrawinga abanupu okwerwanako. Bano bakole robale ku kitebe misana tuku babule. Bagenda kuba bakavalingiddwa ddamulira yali emabega waakyo kirimu jati
kirimu police ne bagunis combined. Omwana ono Scorpion Shaba amanya g'amatuufu ayitibwa Kikomeko Ivan aka Scorpion Shaba era nga muyaye wa Mukisenyi Muzana Zone mu Kisenyi. Abantu mumumanyi, abatamumanyi tusobola okubayambako wano okumubalaga musobola okubanga mumumanya. Agenda kuba wa bulabe, bamuteeseteese okuba ow'obulabe ennyo 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 ennyo. Agenda kuba wa bulabe nnyo. Oyo omwana oyo 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 akulembedde oyo era omwana oyo ayina empuliziganya ku kitebe. Waliwo abantu bakolagana nabo nga bo bali ku kitebe, nga bali mu kitebe, ku kitebe awo, then nga ali coordinated n'omulwadde wammwe ali ku kitanda. Omulwadde wammwe yanumbye ejjo n'anvuma yaŋŋamba mbunno. Ndowooza omwana mulenzi oyo n'omukulu Fred Kajubirumbuye yabadde naye yamwogeddeko. So munange bagamba nti there is no smoke without fire, sorry. Nti munange olaba ekintu bakyogerako emirundi sugumusa ebiri, bantu mulina okwebeereramu. Muvuddeyo waliwo waneeno atugambye nti mmwe mubadde mukimanyi nti amawulire agayitingana nti UPDF simanyi bagigobye South Sudan, nti mubadde mumanyi lwaki. Nitugamba munange ati tumanya tutya, nagamba kandubawe, tugamba katusembere bibino. Museveni abala kuleeta kafiyu mu kalulu. Batugambye nti South Sudan border amaje ga Uganda gaggaddewo. Era ne bakulaga wano muhozi mwabo tubajja bakuba mugende mulabe ekiri Somalia, mugende mulabe ekiri egindi. Bakuwadde ku nsonga lwaki batabuse, bagikuwaddeko tebayina nsonga. Ekisooka South Sudan si yensi eri awamu, buli kibinja kirina amaje gaakyo. Kati bakubuulire ani alumba Museveni. Mutujje mu katemba wammwe nammwe mutubuulire ani alumba Museveni. Salva Kiir Museveni gwayamba okukuumira mu buyinza oba liya ku makyalo. Ani alumba Museveni? Kubanga kubabiri obwo kuliko asibidde Museveni gwayamba okusigala mu buyinza. Kati sawa zino bakugamba nti bayiye heavy deployment mbu ku border ya South Sudan ne Uganda bakutereddewo ekiboozi. Banoonya okutuleetera kafiyu. Emabegako we batutega Kayihura nga Kayihura yefuula mbu agenda wamba Museveni. Ne bakuteerawo ekiboozi okubifuula ebyaddala baggala border y'e Rwanda. Ne bakugamba border y'e Rwanda yaggaddwa, border waliwo obutakkaanya, bakubuulira obutakkaanya bwali buva ku ki? Bakikubuulira. Tebateekawo tebaggala border ng'olwo baagala okuguza ekiboozi nti ddala kituufu Kayihura abadde ayeekera Museveni. Kayihura tataayaaya, tatambula. Ayeekera Museveni abadde IGP. Mwe mulowooza tuli basiru tetutegeera. Mwagala kutuleetera bikafiyu, mwagala kwefuula nti waliwo olutalo naye nga tewali. Tewali lutalo, temutulimbalimba nammwe. Temutuyita basiru. Museveni obukodyo bonna tubumanyi. Mbuulira South Sudan bo bennyini baagala kulwanagana. Bayina kumpi ba vice president 4. Owulira buli kibinja kirina amaje gaakyo. Mbuulira
kibinja ki ekyagala okulumba Uganda kubanga ekiri mu buyinza ani akikumidde mu buyinza si Museveni si abayamba gavumenti ya South Sudan sawa zino ayamba onali alikonga president Museveni yamuyamba kati babadde balwanagana nani nabani mutuzza mu bibozi byammwe ebyekisiru mwe tugenda mu protest vote osegedde abange ndowooza mubiwulidde nandyogedde ne mugamba nti bigambo byange ate munange waliwo omuvubuka avuddeyo n'agamba nti bannange nabakolera kaana katambi ne mbabuuninga ku kampuni ezo ezigabira abaana aba bodabodas ku looni kampuni ezo abantu bangi bazze nga bazikomplaininga kuku nnyo naye nayina kyagamba era agamba nti waliwo gwe baakutte ate kankutwaleyo labe banange navuddeyo nenkola video nga njogera ku mmogo nga njogera ku eno mmogo enewa abaana boda gabe banja simange eba boda biki kitegereza loan navayo nembakolera akatambi so akatambi ako bansindikira kasindikire omuntu yakasindika yaliwo yobusiya balaba video zange yali ali kuomu ku viewers banga balaba video zange zemba nkoze nakansindikira nangamba Bennett Yugi mwana nsaba nkolere ku video eyo kubana abatu wa boda bana abamogo konze tewali buzibu nakansindikira okitegeera ninsalawo nengamba kamba kolere video mbagambe ko kuba nange bachali bange bangi bebabyeko pitch okitegeera nengamba kamba kolere video kati nagibakoledde nenjiteekayo kati video we trending nze nnyo onakulayiro bankubidde amasimu gasuka oba ne mu 10 okitegeera bantiisa simanyanga watukoledde video simanga byogero binamu obukakafu biki okitegeera nga bantiisa sima tugenda kukusiba tugenda kukubuzaawo okitegeera olwa video gye nakoze nga njogerako eyo kampuni nga mbogerako bankubira amasimu agantiisa lwakuba recording ziri kwene essimu ate gye recording sa video so aziplay nga nenga njaziteekayo bankubira bantiisa tugenda kukubuzaawo zwana ekyo nekintuukako kasita nkoza akatambi eno kampuni eno tewali kirala ffe tujja kuboogerako kyonna ekijja kijje abaana batoba n'amapiki baba natera okugamalayo ne bagababbako okitegeera ate nga atobye emyaka asasula piki olugira ne bagibba kyokka nga wulawo busente butini nnyo kati tetuyogereko olwekyo mwagala mbu natusiba kyonna ekizze oba munsiba oba mukola biki kasita mazo kigamba abantu bangi baludde nga bakomplaininga ku kintu ekyo oba nga bakyogerako nti abantu abo baliisa abaana bano akakanja nti omwana agenda n'ajjayo epiki eyo omwana naakola bukubirire n'asasula epiki yabwe n'agimalayo omwana olumalayo kusasulayo piki bwe buti ne batandika omuteekako omuntu ng'amutambulirako mpaka bwe bamubbako piki eyo abantu bangi babadde babyogera nga abantu abamu bagamba nti nedda byakusaaga biibyo mubiwulidde so amazima Uganda omuntu akole ki eyo tuvuddeyo munange omuvubuka eyawasiza omuzungu embeera eri ejja tukozesa ebintu bingi omuvubuka oyo mwamulabye yewasiza omuzungu naye munange oba sikakala bagamba emmemme katale naye n'embeera embi etuleetera okuba nga tukola bye tukola munnange liripaza alabyewo nakavidiyo n'agamba mulage omwana omuzukulu yazukuzizza jajjawe okoze kyamaanyi nnyo ku inspiring abavubuka okubajja mu bwavu okusinga okubeera naye nanamukuba wa polisi anaamaanyiagalesika polisi jikusajjalera waliwo naffe omuzungu gwe twali twagala okubba abaazukidde ettalavu amannyo gonna negali naye nanga mukadde nnyo siwakyenda olutagenda kumutwe
Onamulire kutupa. Onamulire kutupa ya musalo. Namwe musalo mugambo naye nga tuli ku NCK TV tumwerabira kwanga subscribing, ringing that notification bell, sharing, liking. Amawulire go gakyali mangi nnyo nyine ddala kugamba bugamba nti gwe tulaba tuzikalira nywera ebisigadde nja kubanga mbikuwa tovaawo.